Ekyerevu kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutussaako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsabye myoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mmantuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out yes naye nga amawulire nga tandise nawo okubeera nga ate twagaliza kabaka waffe kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Olunaku olwaleero awezezza emyaka 68 beddu era nga bambi tumwagaliza buwangaazi mu bulamu bw'ensi eno. Mukama Katonda amutukuumire so nga ate ebyo mbitadde ku bbali ey'Omumbejja Sheila nva nnungi luvannyuma lw'ebbanga eddene munnange nga talina mwana ku myaka 55 beddu olunaku olwaleero bw'atyo naye akubyewo abalongo. Kineno kyewuunyisa ebyewuunyisa nga bino tuzzenga tubifuna kubanga bagamba nti ku myaka omukyala yenna waasussa emyaka 45 aba tasobola kubeera nga ate munnange azaala. Wabula omukyala ono munnange akoze ekyewuunyo ate ye wakubyewo abalongo oluvannyuma lw'Abannayuganda gye buvuddeko okubeera nga baali bagamba dda nti mugumba era mbu ye tazaala. Wabula Katonda amukoledde ekyamagero olunaku olwaleero n'asobola okubeera nga ate bambi azaala. Congratulations Omumbejja Sheila nva nnungi era mu bambi tusaba Katonda abaana bo abakukuumire osobole okubeera nga ate obakuza bulungi bambi so nga ate nabyo tubitadde ku bbali. Ye ex wa Zahara Toto Don Soro aka Big Papa ono munnange bamuwenja buseenene era wetwogerera aliira ku nsiko ensonga ya bubbi. Omukulu ono bagamba nti wonna wonna w'omulabyeko tokuba wabula munnange tegeeza butegeeza poliisi ebeere nga ate emunona. Omukulu ono kigambibwa mbu yabba TV 12 era nga zino zirimu inchi 55 ssaako ate ne ssente ezibalirwamu obukadde bwa Uganda 16,768. Ono y'omu era kigambibwa nti munnange alina ebyuma byajja mu hardware Mombasa era bw'atyo n'abawa cheeke enfu era bw'atyo y'omu kigambibwa nti n'emmotoka gye yawa Zahara Toto nga bakyali mu mukwano nti munnange nayo yabba nzibe okuva ate wali mu ggwanga lya Congo era y'omu munnange kigambibwa mbu yadduka mu woteeri bw'atyo ng'akyabanjibwa ssente ezibalirirwamu obukadde bwa Uganda 29,1000 saako ate n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala. So munnange bagamba nti gwe alabye ku Big Papa oba muyite Don Soro munnange tokuba wabula tegeeza poliisi basobole okubeera nga ate omukulu ono bamunona. Si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga ate mukwano gwange byebyo ate ebigenda mu maaso eruuyi eyo era tuyozaayoza Zahara Toto okubeera nga munnange yeetegula kye twandiyise ekibambulira otherwise tulabye abantu bangi nnyo babakwatira mu bubbi wabula ate mubamu ku basooka okukwata mbu bayambeko poliisi bo kye bayita mu kunoonyereza so nga ate nabo boolyawo bagenda kusibibwa basooka munnaye kukwata baagalwa baabwe. Bingi nnyo tubirabye ne bajja ne bakwata omwagalwa oba mukyalawo oba girlfriend wo nti naye munnange abadde akuyambako. So munaye Zahara Toto oba olyawo singa naye abadde akyalina omwami ono oba n'omukulu ono oba olyawo naye munnange yandibadde ate mu bino naye tumuyozaayoza okubeera nga munnange baali bayawukana bino byonna ate munnange we bituukiddewo so nga ate nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo omusiyazi ye awonye okugajambulwa abatuuze olw'okusobya ku mwana omuto. Ono bw'ati asooberedde omwana paka mu nnyumba era bw'atyo munnange n'amwekakaatikako omwana omuto omuzibu era omukulu ono bw'atyo waakwatiddwa. Yagambye nti waliwo ekitambi ekimukutte era weekityo mbu ne kimusindikiriza okubeera nga ate yeekakaatika ku mwana. Naye nga kino kyogerako ki mukwano gwange kuba nze bannange bimpeddeko. Abakulu bano tebakomye kubeera nga ate bamenya amateeka mu ngeri emu oba endala nga bakola ebintu kwegamba ffenna bye tuyita bye twandiise oba bye tulaba ng'ebyambyone wabula ate bambi babiyingizzaamu n'abaana abato abaana abatalina kye bamanyi. Bannange bano abantu basaana tubakolere ki mukwano gwange? Comment yo kusaba ogintereko wansi awo mu comment section tulabe ate kiki kye tuyinza
tuyinza okubeera nga ate tukolera abantu nga bano. Otherwise bannange ebintu nga bino bimalamu amaanyi ate byesittaza kuba gogenda ne wesuyayo gwanagano ga munnange katubaleke kasitabe bakola bintu byabwe ffe tebitukwatako wabula ate kubisaamu akafaananyi ng'ate munnange azze ku mwana wo gwe yeekakaatiseeko bambi n'amukola ebintu nga bino ebitategereka n'ayonoonera omwana wo obulamu n'amwonoonera ddala bambi omwana n'akulanga kwegamba yakosebwa mu ngeri emu oba endala. Mukwano gwange komenti y'onkusaba ogintereko wansi awo mu comment section tukubaganye ebirowoozo ate ku nsonga eno naye nga kyenkusaba kimu subscribe nga oba tunnabateekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates. Like nga video eno goodbye for now toseetuka. Njogera amazima nga siridde emmere neyingira mu nnyumba olumaze okubiyingira onandetera bye mbadde nfumba mu nnyumba ono mbaziira mukwano gwange kakati kanjogera ebyange olumaze okuyingira nembeera awo kati mbadde awo nga ndi kusoma olukize olumaze tekwali ebitabo kati nenfuna kale ekiro simanyi oba kibadde mayindi nga si nnungi kati nenfuna ekirowoozo mbaziira nenkolaki nemuyita olumaze okumuyita then kati olumaze okumuyita najja nenfuna ebizigo nezija naye kakati olumaze okufuna ebizigo bwentyo ng'omaze nenkola ki maliriza kati olugira bwekite ekirowoozo nekikola ki nekinvaako ng'olugi lugule yogeza mazima ng'olugi lugule kati labayo ng'olugi lugule kati olumaze nga kimaze okunvaako nengamba isoke mbazira kola ki genda kuba kintuseko nimayi nekinvaako bamukebera uyayogera nanzijamu empale nanyambula nansigayo ebizigo najjamu naye empale najjayo akasolo ke nakateeka mu kabina.